Kaakati Kadamu ono ali lubuto lwa baba era nga yakomyewo nalwo okuva e Saudi Arabia, wabula yabadde takimanyi nti ali lubuto. Ye ne baba beegatta ng'akyali ku kyeyo, yagenze okulinnyonnyonya okukomawo eno e Uganda, n'atandika okulwalirira bw'asesemasesema agenda okwekebera nga yasoba, nga Kadamu ali lubuto. Bwe yakitegedde nti ali lubuto, ate ng'eno e Uganda talina muntu n'omu gwe yeegasse naye, yatereddeko baba akamesegi kubanga ennamba ya baba abadde agirina. Bwe yatereddeko baba akamesegi n'amugamba, baba, okimanyi nti nagenze ne neekebeza ne nkizuula nti ndi lubuto? Omulundi gwe neegatta naawe nga nkyali eyo wanfunyisa olubuto, ŋŋenda kukola ntya? Baba yabadde musanyufu n'amugamba, okakasa oli lubuto? Nti ye. N'amugamba, togeza n'oggyamu omwana wange mwagala. Baba yagambye Kadamu, omwana wange mwagala, togeza n'omuggyamu n'omukwatako. Kati Kadamu n'amubuuza, ŋŋenda kukola ntya? Baba n'amugamba, kwata ekkubo, ŋŋenda kusindikira tiketi, ŋŋenda gikugulira, olinnyennyonyi okomewo eno. Omwana oyo ŋŋenda kumulabirira, nawe ŋŋenda kukulabirira naye ng'oli eno. Kadamu n'amubuuza, ate mama naasobola okubeerawo n'olubuto nga mama waali? Baba n'amugamba, awo n'agenda kugenda. Nina gye ŋŋenda okumutwala, ŋŋenda kumufunira amaka amalala gy'agenda okubeera. Gw'ogenda kubeera wano nga naye abeera eri wala, ŋŋenda kufuna engeri gye mulimba. Kadamu n'amugamba, nedda sijja kusobola kubeera awo. Bwe kiba kisoboka nsindikire obuyambi bw'omwana, oba ggwe bw'onaaba oyagala kulaba ku mwana ono, linnya ennyonyi ojje e Uganda olabe ku mwana wo. Bw'oba omutwala oba omundekera, naye nze nsindikira ng'obuyambi nsobole okuza olubuto luno n'omwana nsobole okumulabirira. Baba n'amugamba, obuyambi bwo ŋŋenda kubukuweereza, naye ate ekyo tekigenda kusoboka. Omwana oyo ŋŋenda kusinga nnyo okumulabirira ng'oli wano naye. Ŋŋenda kulabirira olubuto olwo ng'oli naye wano. Obuyambi ŋŋenda kubukuwa, naye ŋŋenda kubukuwa ng'okomyewo wano mu maka gange. Baba ayagala Kadamu alinnye ennyonyi agende e Saudi, gye yali mu kiyumba. Agenda kumugulira tiketi, agenda kumugulira buli kimu. Obuyambi na buli kimu agenda kukimuweera eri, kuba baba agamba omwana wa Kadamu ono amwetaaga nnyo 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 nga bw'okiwulira. Kadamu ono ayagala mumwe ku magezi, akola atya? Komenti zammwe zonna agenda kuba aziraba, buli kimu agenda kubaako ng'akiraba. Akola atya? Alinnyennyonyi addeyo oba abireke? Kankutuseko omukyalo ono omwewulireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Malako kontrakiti yange nkomawo e Uganda, saamanya nti nkomyewo n'olubuto. Nga natera okumalako kontrakiti yange mu nnaku ezaali zisembayo, baba yankozesa. Ajja atya okunkozesa? Munnange buli lunaku olwa Friday bagendanga ewaabwe w'omusajja nga bakeera ku makya we bazuukukidde essaawa 6 ne bambala ne bagenda, era nga gye basiiba ne lanki gye bagirya. Omusajja ono ng'abateeka mu mmotoka, famire ye, omukyala n'omwana waabwe nga bagenda. Taddangako mabega, naye ku olwo yakomawo. Nze nabeeranga nsigala ewaka kuba omukyala yalinga yeekoleranga ku mwana we, kumulabirira, kumuwa kyakulya ku ki, era ng'omwana we amubeera ku lusegere, nga nze nkola mirimu gy'awaka na kufumba. Munnange nga era olunaku era olulala nasigala ewaka nkola emirimu gyange. Maliriza emirimu gyange nga nkooye ne ŋŋamba kanyingire mu kisenge nkole ki, neebake. Munnange nali neebasibwe nti baba ku olwo yakuba akaddannyuma n'akomawo ewaka. Nali mu tulo otungi ennyo nga nkooye, ngenda okulaba nga baba yatuuse dda mu kisenge, saawulirako yadde n'okuwulira. Munnange nga ye ali ready, omanyi okusanga nga teweetegese, era yansinza amaanyi n'ankozesa. Akaseera ako nayagala ŋŋambeko omukyala, naye nasooka ne njogerako ne mukwano gwange omu, n'aŋŋamba togeza n'okikola kubanga oyinza obutasigaza bulamu bwo.
naguma n'enkaaba byange. Munnange akaseera kaatuuka, natambula n'enkomawo e Uganda. Wabula mu kkomawo e Uganda nga nkyali mu nnyumba eno, nze nabeeranga sirabanga ku feesi y'ono omusajja, era nga mukyala we tanzikiriza yadde okusala nga bbaawe ali mu ddiiro, nga nze kuliko akaseera kenkolerako emirimu ne kesisalirako mu ddiiro. Ekisooka ennyumba yaabwe yalinga nfunda, naye nga tebanzikiriza nga n'omwami ne waabanga akomyewo ewaka asooka kukonkona, era nze bwe mba nga ndi wendi ne ndyoka nziruka paka mu ruumu yange. Nga lwafulumye olwo lwe nja okwetaaya oba lwayingidde mu kisenge, obwe njija okwetaayiza mu nnyumba, naye bwe kitaba ekyo sivaayo mu kisenge. Nga ne bwe guba mulimu ki, omukyala tanzikiriza kuvaayo mu kisenge. Munnange, nze n'omusajja nali simwetegerezanga bulungi nti afaanana bw'ati, naye namulabako olwo lwe yankabasanya. Munnange, nga bwe nkugambye nti omusajja ono nali simumanyi na kumumanya nga bw'afaanana. Lwali lumu nga akola oda, kati mu kukola oda nga babireeta delivery man nga ajja ku geeti, bwe yakuba akade madamu ng'angamba ngende nnone ebintu. Munnange nga ntuuka, wabula nagenda n'essimu yange, simanyi kirowoozo gye kyava, ne ŋŋamba kankole ki, kansome gano amannya agali ku kapapula, then n'ennamba y'essimu. Munnange nga nkakuba ekifaananyi nga nkateeka mu ssimu, mu mutima ne ŋŋamba tomanya. Kaakati bwe ntuuka e Uganda nga nzijukira nti nnina akapapula akaliko ennamba y'essimu y'omusajja ono. Munnange nga muteerako message, wano nno neetaaga magezi gammwe bantu bange, munnyambe mumpe ku magezi. Omusajja ono nga we muteerako message nga mubuulira bulungi nnyo nti nze gundi biki kuba nali sina nnamba era nga naye talina yange kozi. Nabeeranga njogeranga na mukyala we yekka ku ssimu nga ntomera ku ssimu biki. Namuteerako message ne mweyanjulira ne mubuulira nti mu kunkozesa wali yanfunisa olubuto, era nagenza okwekebera nga ndi lubuto kuba e Uganda siinaayo musajja sebakanga na musajja n'omu. Omusajja munnange mukunziramu yaddamu ng'ayina essanyu ery'amaanyi ennyo. Yaŋŋamba nti nkwate ekkubo angulire tiketi inkomewo wali mu nnyumba we nali nkola, era bwe mba nkuliza olubuto olwo nzaale omwana. Ne mugamba nti ate olwo mukyala wo ye agenda kuddawa, kuba sisuubira nti mukyala wo asobola okukola ki, okunzikiriza okubeerawo nga ndi lubuto lwo. Ko ye kwe kunziramu n'aŋŋamba nti tewali buzibu, tewali kyagenda kukola yadde okukwatako. Ngenda kumuzzaayo ewaabwe, abeere ewaabwe, gwe osigale wano, kubanga omwana oyo mwetaaga. Ne mugamba bampeereza obuyambi, nze omwana mukulize wano, olubuto mukulize wano, gwe wonaaba oyagala ojja kulinnya ennyonyi ojje olabe omwana wo, oba omutwala oba tomutwala, nze kankole ki, mpeereza obuyambi, nze nkole ki, mbe nga mwerabirira wano. Bw'oliba oyagadde okumulabako olijjanga n'okola ki, n'omulabako. N'aŋŋamba tekigenda kusoboka, wabula okumpa obuyambi, mukolere ki, anteeremu visa, kozi mbadde sigenda kuddayo, anteeremu visa, ngulire tiketi inzireyo ewuwe gy'aba mpeera obuyambi. So bamikwano munnyambe mumpe ku magezi nkole ntya, ŋŋende olubuto nduggyemu oba. Kakati nze kuno kuteesa kwange, nammwe musobola okuteesa mu ngeri eyammwe, ne kuno kuteesa kwange. Sikisuubira nti Kadamu ono asobola okugenda e Saudi Arabia n'alivula mama.
tosobola kuva wano n'ogenda n'ofuuka mukyala mu maka g'Omuwarabu ng'Omuwarabu oyo mufumbo. Tekisoboka. Tosobola. Naddala ng'oli kadaama. Ekisooka toyogera, tosalawo. Omusajja si yaafuga eyo. Omukazi ye buli kimu yaafuga yasalawo. Baba kituufu asobola okuba ng'omwana amwagala naye ng'ate mama yasalawo. So kadaama, lowooza nnyo. Kubanga osobola okugenda eyo obulamu bwo ne bwonooneka oba n'ofiira obwereere. Oba ne bakuggyako omwana oyo ne bamala ne bakukasuka. Buli kimu kisoboka. So kati olina okubeera omwegendereza. Osobola okukwata omwana oyo n'omutwala naye ate omwana oyo n'akufuukira obuzibu ne bamukuggyako gwe ne bakusiba ne bakola biki, ebyo byonna byonna olina okubisuubira. Kubanga mama aba alina obusobozi obw'okukola buli kimu ky'aba ayagala. Omuyingiridde mu bufumbo, ofunye ozadde omwana, ate Abawarabu baagala nnyo abaana bano Abannayuganda musayi mutabike. Jjukira abaana bano cross breed bano eno balina engeri gye balabikamu obulungi, baba n'omusayi mugumu, kwegamba baba baana balungi. Abawarabu babaagala nnyo. Kati mama tasobola kukulaba ng'ozaalidde bbaawe omwana bw'atyo n'akuleka mu buli ngeri yonna yonna, aba alina okuteekako embeera ebyaddala. Nze bwe ŋŋamba. So n'olwekyo baba wabanga waakulabirira mwana wo alina omulabirira ng'oli wano. Muggyemu obuyambi, omuggyemu ssente, omuggyemu kapito, obeere n'omwana wo. Ekisookera ddala omwana wo ogenda mumuzaala nga muzunguzungu. Omwana oyo tajja kubonaabona nga bano baana balala. Abaana be balina engeri gye babamu n'emikisa n'opportunity. Ate n'ekirala olina ennamba ya taata w'omwana oyo baba. Musobola okugira nga mucommunicatinga mpola mpola nga bw'omulimba n'omuggyemu akasente n'okola bizinensi mpola mpola n'obeerawo. Naye amagezi g'okugenda e Saudi, bajja kukutemaatema oba bakusibe, ze nkubuulira. Nze kyenteesa simanyi mwe kimuteesa, nze simuteesereza kuddayo. Waba wabi kati aba yeetutte mu kattiro. Omanyi okufa kuno abantu abamu ffe abakunoonya. Okufa ffe abakunoonya ebiseera ebisinga si kwe kutunoonya, ffe abakunoonya. Kati teweenoonyeza kufaako. Teweenoonyeza kufaako. Kale si Omaico Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera Abeekumi na ku Mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga sako n'okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda bankuumire, abankolera obulungi obutagambika mbeere bulungi, mweraba.